Excellent buli omujo sinzino kubera nga tugoberera mbabuuzako in a very special way mukama waffe yeebazibiri banaffe abatali bayisiraamu bananga abazisiraamu nammwe mbabuuzako in a very special way nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's a Friday era nga nsaba Allah tabaraka wa ta'ala byonna byonna byemugenda okubeera nga temusaba ku jjuma abeere nga ate abakoonera mu stampu buli kimu kibeere nga tekibatambulira bulungi. My dad sana Fahad Preji wano no wendi okubeera nga tembatuusaako ensonga ez'enjawulo nga bazitambula mu ggwanga aliyetu Uganda sako ne wolo ggwanga era nga video ali ekyoyinza okubeera nga tonkolera obogifunye likinga sharingira ku abala comment section oluzobera open wansawo tekigenda kubeera nga ate okirira mu kaboxi nosula wendowooza ku byogenda okubeera nga ate olaba mu video. Kakati omukulembeze w'ekibiina ekya National Unity Platform amawulire gendowooza gembeera ntandika nago omukulu oyo ali side zeri mu Western Uganda gye yagenda okubeera nga ate anoonya akalulu era nga ebintu bingi nnyo bisobodde okubeera nga ate bihappeninga side zeeyo. Omukulu oyo olunaku lw'ejjo yabadde agenda side zeri ekisolo gye yabadde agenda okubeera nga ate akuba campaign era nga bwe yabadde tena kubeera nga ate atuuka ku venue wateekeddwa wagenda okubeera nga ate akubira laale ayina we yapakinzeeko n'abako akayimba keyasobodde okubeera nga ate akolamu challenge. Akayimbako kamwami amanyikiddwa nga Israel Mbonyi era nga Israel Mbonyi ono musajja wa ggwanga ly'e Rwanda. Akayimba kano kamanyikiddwa nga nzibyo nibirwa era nga olwamaze okubeera nga ate akakolamu challenge anabeera nga ate akapostinga ku mikutu gye egya social media waisondooza like 1 hour akayimba ako nga tekana kubeera nga tekatambula naye zaweze like 10 hours oluvannyuma lwa Robert Kyagulanyi Ssentamu yamaze okubeera nga takapostinga akayimba kano kasobodde okubeera nga tekasaasaanira ensi yonna yonna si Uganda si Kenya si Tanzania. Jjukira abayimba akayimba kano basinzira mu ggwanga ly'e Rwanda era ng'eno katandise dde okubeera nga katrendinga buli wamu olw'omukulu oyo Robert Kyagulanyi Ssentamu challenge yasobodde okubeera nga ate akakolamu era nga nasobodde okubeera nga ateekebera ku statistics omukulu ono nga yakamala okubeera nga ate apostinga akayimba kano ku YouTube awo akayimba kano kabadde ne views 2,230,000 Robert Kyagulanyi Ssentamu nga tena kubeera nga ate akakolamu challenge wabula olwamaze okubeera nga ate akakolamu challenge kabuumize ne kabeera nga ate kayingira views 8,840,000 era nga kakyeyongera ddala okubeera nga ate abantu bakyeyongera okubeera nga ate bakalaba era nga bw'oba oyisa mu comment section ez'ako akayimba awo ku YouTube wonna wonna kiraga nti buli omuntu azze okubeera nga ate akalaba azerwa Robert Kyagulanyi Ssentamu era ng'omukulu ono Israel Mbonyi gwe nkutegeezaako nannyini kayimba kano agudde mu bintu era nga mu maaso awo ojja kubeera nga ate nkuwa details ku biki byasobodde okubeera nga ate agwamu ayina kiddiiro ekyamaanyi kyasobodde okubeera nga ate afuna era nga bino byonna byonna abituuseeko lwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Opozi gwatamanyi akayimba kano ka nzibyo nibirwa omusajja ono yakayimba Israel Mbonyi pastor era nga asinzira eri mu ggwanga ly'e Rwanda ewa Paulo Kagame. Kakati n'omunnange Robert Kyagulanyi Ssentamu takomyawo okubeera nga ate ayamba akayimba kano kapushinga munnange ne ku TikTok asobodde okubeera nga ate amenya rekodi era nga abantu bangi nnyo ku TikTok awo bapostinga ebintu byabwe oli nateekayo comedy oli nateekayo ebintu kugamba ebintu bwe bityo bitera okubeera nga ate bitambula naye bwewetegereza abantu abasinza okubeera nga ate bakola challenges naddala mu buyimba tebusobodde kubeera nga ate butambula. Robert Kyagulanyi Ssentamu bwenkebedde wano mu Africa yonna yonna yakyasusa okubeera nga ate akola challenge just mu lunaku lumu lokalokka ne kabeera nga ate kabuuminga era nga wetwogera ssaawa eno ku TikTok kakamala okubeera nga ate kalabibwa abantu emiliyoni ezisoba mu miliyoni 3. Ago nno ge maanyi g'omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu era nga abantu ab'enjawulo e Rwanda e Kenya e Tanzania mu Africa yonna yonna bakyeyongera okubeera nga ate boogera ku mwami ono ngenda kubeera nga ate kutirawo n'obutambi awo oyongera okubeera nga ate omanye embeera nga bwegenda mu maaso side zeyo era wasawo gwe tuwendowooza golooza kayimba kano kyamanyi wakalabye kakolese kyekimu oba nze nga nze ndi musajja muisiraamu naye kyamazima kiri nti akayimba kano kansanyusizza era nembeera nga ate nkateeka mu playlist yange mu ssimu yange so kamere gate kuterawo obutambi buno mwongere okubeera nga temulaba ebigenda mu maaso side zeyo sako n'obutambi bulala bungi nnyo video tekigenda kubeera nga ate osharingirako abalala likinga comment section wansi awo ojja kubeera nga ate osulawo endowooza subscribing nga bulwenda bandese video ojja kubeera nga tofuna notification awo nti kakati Fahad alina ekipya kyasobodde okubeera nga ate atuleetera Sheikh Ashraf musomi wa dduwa kujukiza bujukiza munonyeeko ajja kubeera nga takulombera edduwa naawe obulamu bujja kubeera nga tebukutambulira bulungi nnyo maridadi sana ku namba z'essimu eziyitawo wansi awo kambeere nga tembaterawo ensonga zino nkomona muwulira mulamanja tembaawo luno oluyimba omuntu gwe nasoose owulira nga alutudde mu challenge yabadde President Bobi Wine nze mbadde siruwulirangako kyokka nga lukadde nzola nadde manyi oba lupya naye nagenza okukizuula ng'oluyimba lwa dda si lwakati
naye kyasiza okunsesa mu comment section ng'abaana bagamba mbuka akati Abanyarwanda tubasonye, Abanyarwanda mbasonye temuddayo mugira musiga. Wana ya Uganda bana wana mumuyina comment mbwa akati basonye mugira musigala tulabe ekitako. Gwali obagoba gwengani naye nga kyo kyekyamazima oluyimba olwo nange nadde sirumanyi. Naso segenda ku page ya president nendulaba ng'alutuddemu ate yatuddemu kapati nga katini nnyo manya abagagga tebakola nnyo challenge za lukululo. Yakozeyo obugabo badde nga buna n'amala naye oluyimba lutambudde. Oluyimba lutambudde naye nannyini luyimba luno kyemmanyi takyebaka ku Kyagulanyi kye yamukoledde olunaku lw'eggulo bannaye. Kyemmanyi nanuyigayimba kaneeno takyebaka. Abaana bagudde ku luyimba bali mu kulukola mu challenge. Oluyimba luno nagenza okulukeberako nga Kyagulanyi yakalukola challenge lwabadde mu challenges obanga bibiri. Naye wenjogera essaawa zino luli mu challenge omutwalo mulamba jasi mu lunaku olwo lwa nsonga Kyagulanyi lukozeemu challenge. Wadde bibayimba tetubitegeera naye ba challenge bazikola lwa nsonga nti Kyagulanyi yakoze challenge mu luyimba luno. Kyemmanyi nannyini luyimba luno takyebaka kuba kye bamukoledde bannaye. Nze nabadde simumanyi ne bibayimba sibitegeera. Naye maama oluyimba lufuusa oluyimba ku TikTok wano. Buli muntu akola challenge ya Lunyarwanda yeeno. Ono ye Zigidi. Ono ye Bobi Wine. Zigidi ye yatuyimbira akayimba eno mike ya Zigidi n'akalala bakayita Sunda. Bonna bwali mega hits. Of course, Bobi Wine si wakwogerera. Is a superstar. Zigidi yasibuka Tanzania eyo n'atukuba akayimba mike ya Zigidi. Era amawulire gonna nga gatambuza nti musajja mu Tanzania. Naye Bobi Wine ono musajja mugezi abaza yajja neekwata ku Zigidi ng'olwo Zigidi yabamba Uganda. Era awo ne bafunirawo kaddiiru akokkola akalango ke bayita Pure Walaji. Akalanga ako baakayimbira mu luyimba lwe bayita Sunda ne Zigidi. Engabana ya ssente z'akalango yajjamu emikoosi. Simanyi oba Zigidi yataafuna oba yagenda n'ajjayo ssente oba Bobi Wine yataafuna oba Bobi Wine yajjayo ssente n'alyazaamanya munne. Naye nga byengenda okubanyumiza byava kalango ke bayita aka Pure Walaji. Pure Walaji balina head office ng'eri awo Katwe. Kati omugagga oyo yabatuukirira Bobi Wine n'amuwa akalango. Akalanga ako ne bakakuba ne Zigidi ono gwe mulaba. Naye ekyo kisi ekikulu kye kino nti Bobi Wine musajja mugezi ate Bobi Wine teyeerabira ate tasonyiwa wabula ate nga yakwagadde akwagala nnyo naye ng'ate yakukyaye akukyawa nnyo. Bobi Wine yayagala nnyo Zigidi ng'alinga muganda we nga bwolaba yayagala ennyo Buchaman. Kaakati baatuuka ekiseera bwe bafuna obutakkaanya Bobi Wine n'alimbalimba Zigidi nti balina show gye balagako saidi z'ejjinja eyo bakamuli. Zigidi olwo nga yeerabira dda nti waaliwo oluyombo wakati we naye Bobi Wine nga oluyombo olwo luva kalango kembagambye aka Pure Walaji. Bwaca lumu nga Zigidi batuula mu mmotoka yaabwe eya Firebase ne ba members abalala ng'ekisumuzo kikaaba nga bagenda banyumya. Bobi Wine ne bava mu Kampala nga bagenda baseka ne Zigidi nga ba member ba Firebase bagenda ku ndongo. Kozi Bobi Wine yali ayagala kupanishinga musajja Zigidi oba yali yamukola ki oba zaali ssente z'akalango nga ze zaabasumbuwa
oba oluyimba lwa Sunda kuba baamala oluyimba lwa Sunda olwo ne balukola remix ne Bobby Wine. Kati simanyi oba waliwo yaleeta show ng'ayagala Zigidi n'agaana okugenda okuyimba nga Bobby Wine akutte ssente. Bwekityo ekyali ndowooza eitha ku kalango oba ku show. Amazima sitole njeerabiddemu awo kuba ebbanga ddene. Naye Bobby Wine bwe baavuga Zigidi ne batuuka ku Kiyira, Bobby Wine n'aweta emmotoka eya Firebase yonna nga mwe bali ba members bajjajjanna na baani, n'egenda ku Bujaagaali ewabeeranga omusajja omusamize eyita jjajja Bujaagaali, n'agamba Zigidi Bobby Wine ngenda kukusuula mu mazzi aga Katonda mu ggulu. Ba members bonna nga bwemumanyi Firebase bwe yali nkambwe nga bwe bagamba baba bagambye. Omusajja ne bamukwata Zigidi nga baagala kumusuula mu mazzi ga Kiyira. Zigidi yakaaba amaziga neegayirira bajjajjaabe, n'ayita emizimu egyawa, n'akkirira ku ttaka, n'afukamira. Bobby Wine n'asonyiwa Zigidi. Kaakati mbadde wano ne nzijukira kasitoola kubangi temukamanyi kubanga kamanyibwa ffe abaali munda mu mawulire ennyo ne mu entertainment. Mbadde wano ne nzijukira ne ndaba abantu abakaaba Bobby Wine yabamye kaadi biki. Njagala mbategeeze nti Bobby Wine bw'akwagala aba akwagadde, ate bw'akwetamu aba akwetamiddwa, ate teyeerabira. Kubanga kati bw'omulaba sitole ya Mpuuga eringa Bobby Wine alinga abadde agyerabidde. Kozzi bonna abaasayidinga n'Empuuga abamuyambako wano na wali n'abassa akasiiso, ekiseera ne kituuka n'abapanishinga bonna n'atabawa kaadi okuviira ddala ku Ssewanyana. Ate Ssewanyana yamukoleze bubi nnyo kuba yamwogeza n'okwegamba, yamwogeza ne ku bye yamwogeza. Ate Ssewanyana ne mu kuzimba ekibiina yaleeta miliyoni ze 15 n'efala bannaye gw'ataamanya nga tolaba red flag gwe walaba abalala bawaayo sente nnyingi nga ze wawaayo Ssewanyana. Anyway, esi gye tuli. Bobby Wine tasonyiwa, akussa akasiso naye nga tasonyiwa. Njagala otunuulira omusajja gwe bayita Butcherman. Bobby Wine yayagala Butcherman, ya Rabbi Aramiina, yamwagala ebyaddala. Naye Bobby Wine yakoma okwagala Butcherman yakoma omukyawa kubanga Bobby Wine yajjanjaba ne maama wa Butcher n'okumuziika yamuziika nga Butcherman ali eyo Southern Sudan. Naye nga bamaze n'okukyawagana olwo naye yafuna akawubuntu Bobby Wine n'agamba nono ekyali wange. Omusajja oteyeerabira nze nkubuulira ayinza okussa akasiso bw'oti gwe n'olowooza nti ffala. Kaakati waliwo sitole endala ya musajja bamuyita Ronnie Banton. Eyo kansooke ngibuuke. Tugende ku musajja ono yayimba muliro Master Parrot. Master Parrot atuuka ekiseera azaala wa Bobby Wine. Jjukira ali member Firebase oba yamukola ki? Bobby Wine tulina akabaala ke twalinga okukalingako kaliyoki nga ali serious awo ku poliisi ekabalagala kalinga mu nsonda awo oba kakyaliwo nga oba lwalinga lunaku ki ndwerabidde. Bobby Wine yajja ne Firebase ne basanga Master Parrot awo. Master Parrot bwe yava mu Firebase n'adduka ne yeegatta ku kameeri. Baakwata Master Parrot ne bamuwambula n'asigala bukunyanga bwe yazaalibwa n'abeeranga omusezi oba kitegeera, ne bamusalako n'enviiri. Master Parrot oba musajja wattu yava ateeka balagala paka gye yagenda nga tasigaze wadandaweya n'engatto nga bazimugjeemu. Oyo Bobby Wine kwegamba Bobby Wine bw'akwagala aba akwagadde. Kati ate omusajja gwe bayita Ronnie Banton Kauna ye musajja yekka eyali tayagala kamanyiiro, naye ng'ate naye yali atya Bobby Wine. Waliwo olutalo lwali lwa dread. Bebe Cool ne Bobby Wine be baali balina bokka dread eziyimirira bwe ziti.
Ronnie Banton n'akola dread eziyimirira. Olutalo ne lujja nga tajjukira Ronnie Banton yayaka alinga mu America kakala kako mukamanyi. Bobi Wine yaggula olutalo ku Ronnie Banton. Naye omusajja ono Ronnie Banton okumanya muzibu yali tayagala kumanyiirwa. Baasisinkana eggabe eyo keke waliyo ebyennyanja nga tutera okugenda ne tukiringirayo ku Sunday abantu abaali bayita basereebo ebiseera ebyo. Bobi Wine yasalako Ronnie Banton naye ng'alina ababe bakyaliibe. Bobi Wine najja n'ayimira mu maaso ga Ronnie Banton n'amugamba gwe weeyita ki? Banton yamugamba nti Bobi Wine, this is going to be your end. Gezaako nze onkwateko bukwasa olwaleero. Kati baali bali mu myaka gyegimu. Ekibuli nga kyekimu naye nga Ronnie Banton anyirira oyinza okulowooza mu America. Kati nga Bobi Wine awala na Ronnie Banton dwakunyirira. Bo tebalina guraji nti oba balina business ki kunyirira. Nga buli Ronnie Banton wajja buli mukazi ateekwa kutunuulira Ronnie Banton. Omuyayi yali anyirira. Kati olutalo olwo olwa Ronnie Banton, Bobi Wine yasala Ronnie Banton eŋŋoomi. Jiwulire. Ronnie Banton kye yakola yaddamu buzibu ati emabega. N'akwata bulooka n'agikuba Bobi Wine. Bobi Wine teyazzaayo. Yafulumirawo n'agenda mu mmotoka ye n'asimbula okuva olwo baamukwano era banfanfe. Kwegamba kyengezako okubalageeza kiri kimu. Ronnie Banton, Bobi Wine, bino byonna byakola mu byobufuzi. Ffe ng'abaludde mu bintu nga tumugobera tumumanyi. Tasaaga. Ate ayagala nnyo, ayagaliza akatijjo. Bw'akwagala Bobi Wine ayinza n'okujja essaati gy'ayambadde n'agikuwa gwe n'osigala bukunya. Ye n'asigala nga tayina ali bwereere. Naye if you misuse that opportunity with him, agenda kukukyawa obeere nga kkoni. Era kati nze nkutegeeza Bobi Wine tayinza kwagala bonna abaasayidinga n'empuuga. Ne bw'okeera ku makya n'omuwunya mu ttako tayinza kwagala. Ajja kuseka wano akuwa smile. Kyova olaba nga Bobi Wine tayina kyali yenna eyali awagira Bebe Cool musically gwasembeza mu byabufuzi. Era kyova olaba nga n'omusajja gwe bayita Zigidi yasaba okubeera Lord Kansala oba kansala bamumma kaadi emirundi egi ogwasooka nagu. Bobi Wine teyeerabira era teriyo muntu yenna baffe ba Edimiza nti wali owagira Bebe Cool. Bobi Wine tayinza kukusembeza era toyinza kumbuulira omuntu yenna Bobi Wine gwe yali asembeza nga yali awagira Bebe Cool. Taliyo. Wakiri okusembeza abali bawagira Chameleone. Naye nti yali muwagizi wa Bebe Cool amusembeze. Kati mwenna bannayuganda njagala mbategeeze Bobi Wine simanyi ebyobufuzi bye oba bijja kubeera bitya. Nakati nkyagira nebuuza nze bye bikyaŋŋanya okuwagira Bobi Wine. Nebuuza omusajja ono bw'akeera ku makya n'afuuka pulezidenti, omutima guno gwalina ogw'obutasonyiwa, gwalina ogw'obuteerabira, alituyisa atya ddala ffe be yali amanyi okuva edda nti twali basajja ba Bebe Cool. Oba okitegeera, nze mbabuulira mwe bannamawulire abali e Uganda, genda osinkana omusajja gwe bayita Zigidi. Bw'anaabeera ng'ayagadde ng'omukutte bulungi ajja kunyumiza sitoole eyo. Mujja kumbuuza yamuzza mu mmotoka ne bamuzza e Kampala. Ekyamazima tebaayina sho. Baavuga okuva e Kampala paka Jinja. Gwe baliramu omuntu bw'ovugira paka Jinja nga mission mupanishinga muntu. Era bwe baatuuka eyo n'amala okwetonda abagenda musula mazzi bamusitudde. Nekyemmanyi nti baali bamutiisatiisa. Baamulekayo. Era Zigidi tetumanyi yava ate Jinja. Tebaayina sho. Era olwabogira bo ne bavuga paka Kampala. Zigidi okuva olutaddanga mukwatagana na Bobi Wine. Baddamu kukwatagana nga Bobi Wine Zigidi atutayo kaadi ayagala kusaba Bobi Wine olwayingidde ebyobufuzi. After something like 15 years.
muntegedde oba 10 years. So mwabazanyira ku Bobi Wine. Kyovula banga Bobi Wine kiri kye mbagambe nti ayagala nnyo. Bonna abaana abali abafaya base, abali bawagira fire base. Bonna kati be bakansala, be bamemba ba parliament. Abo bonna be mulaba. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaase ennamba yange yeeno eri 0707763711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.